Kulaba mwami Kisenyi nange bwentyo sebo webale kumpa mu kisaguno sebo weewaawo sebo webale nakuweereza weewaawo naawe eyo amina kizaamu amaanyi kyatutonderwa kyakuweereza ensi kukola weewaawo sebo sikuleekaana ensi kukola tukola n'amaanyi ddala era mu mbeera eyo kantwala omukisa guno okulamusa ku bonna abatuliriza beebaze gye batuusizaako engalo wiiki yonna okuva ku Lwokubiri oluwedde okutuuka ku Lwokubiri lwa leero Omukenkufu Nyanzi Julius yali emabega w'omuzindaalo wano ku 87 akatonyeze 9 weewaawo Akaboozi FM weewaawo beebale kuwuliriza beebale kugoberera ate beebale kutuukako ku Prof Bio Research kisufu ne balega mu ku research ebinoonyerezeddwako ate ne bateebaka ne babiteeka ne mu nkola kituufu nnyo nakwebaza bamusaayi muto abavubuka bonna beebale kulwana nabo batandise okuvaayo okwerwanako kirungi naddala abagenzeko emitala w'amayanja naddala mu ddungu eyo bakomawo n'amaanyi nseeno twabagamba east west North is best, home is best. Home is the best. If twatambulako ebintu netubiraba. Yes sebo. So twogera from experience. So tulina kulwana kuteriza kyaffe. Yes sebo. Okusinga okukiddukamu. Nkuwulira. Nyumba. Ono gibeeramu mufumbiro bweri omukka bwe gutabuka. Lwaki lifuna hudu egufulumye oba kimundi osigale muki oleme gamba bannaye omukka gungobyeyo egungobyeyo yesebo bera muyiya bera innovative lwaki likufumbiro tekako kimuni efulumye omukka naye nja kwebaza musaayi muto abavubuka kirungi kizaamu amaanyi kubanga mwami Kisenyi my biggest fear yesebo okutya kwange we kuli bwoba ovuddewo what next awo waliwo akalipo gapo eyo waliwo akalipo kyenjagala abaana baffe bano abato bamusaayi muto era kinga bwe nagamba wiiki ewedde balina okutandika okuyiga okumindinga the gap mind the gap faayo nnyo ku bbanga eryo tolireka gazi lifunze naba omupiira bwe babeera nti mubeereko mufune tight marking twakayitanga mufune linnya naye tomuwa gap so nolwekyo kintu kikulu nnyo kubanga ndabira ddala nti bwe tuba ne knowledge gap eyo ng'abaana baffe nabo basigadde mu bintu ebitayamba ebitazimba bannaffe batulekera ddala gye miteeru gye tulimu kati kubanga nakugamba nti natera okubeera kati ndobaza bagenda kuddamu nateranga okubeera muwuma naye ng'ogenda okutunuulira abasajja botudde nabo awarding ceremony bayindi siri mukusosola nti abayindi si bannayuganda naye nkulaga ekifaananyi makoli tegeza be bali mu production bo bwe babitegeera bonna otunula ku kkono ku ddyo basajja abayindi ne bagamba nti ekkula lya Uganda ffe katuliryemu ekirungi kati walabanga kuba muzeeyi wakazi ng'olaba owekitiibwa Saggodo ne wava muno kati mulwadde bambi tusabira Mukama amuyamba asuuke n'olaba ku mugenzi mulwana n'olaba ku Yiga mwami Yiga wa Steel and Tubes n'olaba ku ba BMK kati bagenzi n'abalala bangi nnyo kitegeeza nti ffe tulina okuddakaawo omugigi omupya abavubuka bamusaayi muto ebifo by'abali bye batulekedde tubituulemu engatto tunaasobola obunene bwazo kyekibuuzo ekyo nze nange naawe kyekibuuzo kye tulina kubenga ekyamazima entebe abasajja bazitulekedde abalala bali tayarinze abalala nature has taken its course olw'emyaka tebakyasobola naye entebe zisigadde eki nkalu bukyanga mugenzi mulwana agenda naffe abajja twajja nabyaffe olaba nti tewaliwo omuntu akavalinze omugenzi mulwana kyeyatandikako so kyengezako okugamba bamusaayi muto era nabaddekaawo ekatwe kusande nga mbagamba nti esaawa etuuse naffe tuveeyo tufune obuvumu twesowoleyo tulabe nti naffe entebe zino tusobola okuzituulamu ne tutambuza
omulimu guno bulungi nnyo nga bw'olaba abaddukalire waliwo eyo batuni bagita batuni batuni akati ako amala n'akawa omulala noli naye n'akakwatamu ne kati gwe bakakwasa babanga ali siro tiimu yonna abagiyiye so n'olwekyo tulina okuzuukuka okulaba nga tukozesa omukisa guno era ndi musanyufu nnyo nabagezesezaako 1-2 ku mukutu gwabwe ogwa TikTok ne mbaterayo obuntu bubiri ne ndabanga eriyo ngisise bakkiriza ne bafukamira ate kati bwe naasumulula ate temulaluke bulalusi mu vidiyo bubiri naye bubatabudde akasapatu n'ekyoko naye ng'atego mawulire makadde ago ngajjukira makadde nnyo ekitegeeza nti bo gye babadde olina kubalumba mu TikTok bali wala nnyo kyakwasizaamu n'ennaku nendaba nti ebintu bino twabiyitamu dda ate kati bwe tunaasumulula ebirala anyway better late than never. So ekintu kyogerako kino byonna ebitutuukako nekyetandisa okutuboggolera lwakuba nti ensi ffe twagirekera abalala batutegeerere kuba ekyamazima kiri nti kiraba n'ayonka tosobola kulima mu water reserves oba water bodies nolowooza nti nature teyombe ejja kuyomba ate yo bweyomba teyagala kumanya tovola abantu olusi ngamba abantu baffe bano abakenkufu abaprofesa makerere ne bagamba bo bali mu kufeesa kubanga be bali mu management kubanga olusi government oba abakulembeze oba president abawa ebifo oba n'ebifo bisaba oba ayina PhD omuntu ayina ezo degrees nti bwe babawo ebifo ebyo ogenda okulanga babawadde obuvunanyizibwa kubanga basuubira kyewasoma ogenda kitranslatinga mu bulamu obwabo bulijjo bw'abantu kubanga abantu bo bambi omuntu ali mu katanga yevugira ekigaali tojja mugamba nti ajja abeere headi wannema bawo abantu balandi friends n'ebintu bino babiraba wano twayogera omwaka oguwedde nti abasajja bakokosa omusenyu ne bwogunoonya tolina bwogulaba so bo tebalina love bo bajja na interest era actually bo balina interest bye beetaaga ebyabwe bagamba nti guno omusenyu bwe tugutwala nga ffe tukolamu ebyaffe bo bano beebase ate nga twandibadde tugamba nti omusenyu tulina naffe capacity kyofera bangezaako buildinga capacity y'abannayuganda nga tuyita Prof by research nti bwe basapatu katugyekolere kwe bannoni katugyekolere bwe ka perfume katukakole bwe gaba mafuta naffe katugakole tubenga naffe tuli productive otherwise ezo repercussions byebyo ebintu ebiva mu mbeera nga abanansi beebase muli mu kulya katonga jjula yajjudde era yajjudde actually kati awo olugero we lwatuukidde ddala nti muli mu kulya eno katonga jjula well and good mukirabye mukulya simanya muli emiceere gyammwe muli ebirala byonna eno katonga bwe yagenza okujjula tetwagolokose ate kyajjula nnyo kyatuukiridde bajjajjaffe baakiraba era kyatuukiridde Uganda twabadde mu kulya twagenza okulanga katonga akoze eki ngajjudde so kitegeeza tulina okuzuukuka that is a wake up call nti ebintu ebitagenda bulungi kubanga ekyobugagga kye tusobola okuwa abantu omugigi oguddako yensi ng'eri mu mbeera entuufu mu byobutonde bakiyita intergeneration equity kyekyobugagga kyosobola okuwa abazzukulu bo emiti hair quality nali nkugamba wano nti abazungu obugagga bw'ensi tebabupimira kati ku bizimbe bino skyscrapers bye tuzimba quality y'empewo quality y'amazzi quality ya surrounding naye empewo yaffe yonna eri polluted amazzi gali polluted water bodies izo nazili encroached eno byonna twasoma nga simanya oba zino gundi ziki ebibira bino bicha mala magambo wabangayo endala ezo baali batuga nti zentonotono naye oba bikyali nayeeyo kati bwindi impenetrable
impenetrable kati penetrable oyingirayo bulungi yali mabira eddanga tuyitamu nga tukyali bato nga n'enziziryo ziwulira zikaaba ku kkubo naye kati bw'otunula bw'otya eriiso likuba eri mabira yali mu Uganda sex tree gwengezezzaako gwe twawa abantu wano omusandawona omuhoboro kukulwana kuguzaawo naye nga bukyaliyo gwayo kati tulina kulima mulime ekyobugagga eky'emyaka nga 8 oba 10 ne tukisaanyaawo naye batufaanana tutya ffe okiraba twalina wano ironwood ne bamututwalako nga omuti guli ogwa ironwood nga wetaaga kufuna eno esala ya diamond ati diamond nga akasala bokola kana akasala embaawo eza bulijjo kaggwerera bugwerezi tabusobola diamond omanyizi one of the hardest gold nani metals diamond ali hard nnyo nga abazungu balina okuweesa kaso akamashine akaliko diamond amayinja ga diamond kati diamond wasalira omuti sigeza obugagga bw'ensi bwenkana butya so ebyo byonna babitwala babitutwalako tutunula so ekikulu bakiyita abavubuka kwekubya yaka twekubya nnyo yaka tulowooza nti bikaseera waliwo abalina otutegeerera the challenge muzona spheres we don't take up the mantle tetuli proactive bikaseera twesigaliza emabega omuntu newagezaako bazuukusa yenonyeza bibye bagamba oyo alabika alina ebibye byakola ki byanoonya nga kitukakatako kubanga eno ye equity bwe bugagga bwe twajja ku bajjajja baffe boba babukuuma era kyengamba n'oluusi makerere batematema emiti bintu ebibi kijegajega waliwo omuti gwa kalitunsi ogwa inspiring okuyiya oyiro wa kalitunsi amajani ga kalitunsi twavanga eri mu 10 n'ogutuulamu awo ogwa kalitunsi obukola bwe bugwanga bwe bukukakanya ogenda mu after lunch lectures ng'oli fresh bw'otuulamu n'osuka ku ngeri gye kawunyamu n'owulira ng'ozza engulu kati amajani bwe nagakola ne Prof Bio Research kati olwaleero gasaasaanidde ensi yonna oli mutuufu abataasiddwa cholesterol pressure sukaali omu ku ba beneficiary bange muzeyi taata muzeyi benyi yagakozesa gamuyambye ku managinga sukaali diabetes akubabula tti yali atidde nnyo nagamba bannange leero sukaali agenda okulaba n'omugamba nti taata ate risaacha wendi kati gwe tuula butuuzi buli kimu kijja kutereera abafuluuta gayambye kubafuluuta abantu kati luli babadde nga generator abebungereza eyo manyi bagenda ne babawa bino byabazungu ebyo preserved abafirika bakola mangu mucus okusinga abazungu kati babanga generator babenywera majani ago ne kati ate emiti bano bali mugitema tutema emiti banange tulinga abawendule lwaki emiti tetugireka abazungu bagirekawo naye kati goze n'ogikola ki kati ozo zonna benefits ensi zeefunye singa nange saagusangawo sandigakoze oli mutuufu naye kati ekyo kya inspiringa okulaba nti omuti guno ng'akaloosa akavaako kayitirivu muvuddemu ebintu bingi mu muti ogwo kati tukolamu amanda chako mate activated chako kati bana bafuna food poisoning bekwata oyo chako nkuulira bamusayi muto bana abawala bafuna nnyo pimples omanyi baba teba digesting bulungi mu lubuto kati asidyo n'obuto obusigalamu kulabikira mu face kati bwanywa kachako ng'olususulu kiriyalinga nga yeewunya magiki so nno kiri mu muti chako muvuddemu cough bomb nnyo atanywanga ku cough bomb anga kifuba kikutte nga toli mu Uganda nkuulira cough bomb alinyenyonya atambudde ensi yonna weewaawo olaba ne mwami Sonko mu America ayimba cough bomb yamukkiriza n'agamba wamma ddala cough bomb ava mu makola goyo ki kalitunsi kitegeeza abantu singa nasanga muteme tebandinywedde ka cough bomb kalitunsi wano nakola sanitizer yesebo twagikola mu muti ogwo kalitunsi ya lemon sanitizer yesebo inevuganya paka eri kololo mu best scientist yava moyo kalitunsi omuti ogwo gwe batema amajani amajani ga kalitunsi kati ngala ne mu supermarket zonna gasaasaanye wekitiibwa kaddu kiberu yambuuza
ngaline n'abagirika kalitunsi bamunywa naye leero ba big fan kawatanywedde kalitunsi kubanga wali okyogera ng'oli agamba kalitunsi bamunywa batya ne kati baki twali tumanyi kalitunsi bazimbisa muzimbise bazimbisa muzimbise muvudde so nolwekyo obutamanya kibi nnyo actually waliwo akatabo k'aba South Africa Cry My Beloved Country nsi yange kanti kandiko tesobola okugamba nti bannayuganda balina okukaabamu katono naye kati ate tutandike buto okugolokoka nti tumanye nature bwe bugagga bwe tulina obutonde bwe bugagga bwe tulina ekyobugagga kye tusinga ensi endala zonna ate beauty yakyo kiri renewable bokozesaako kyokozesa ate era kiddamu nekikola ki n'omuzzukulu n'akisangawo bokozesaako amakoola kati nga ffe generation yaffe ey'ekikenkufu eno tukozesezza nnyo amakoola ga nature abakamudde oil kati n'abazzukulu bajja kisangawo kubanga tetutema miti kiddamu nekitojjera kyensobola okugamba ku maanyi ga nature gwe muti ogwo oguli mu mpyayo oba mu lujjalo mu compound nti taata ne maama bwe bamala okulya nga beebakako wansi w'omuti ogwo kati yonna kyo fridge kula esi nakyo ki esi akawewa akalungi ako bano bannaffe abannakampala bwe basasulira akasente dola ne dola okusasula umeme oba ku nature wali ku bwereere amasanyalaze omwezi osobola n'okunywa emitwalo 5 kati bwe tuba tugambye buli muti tuguteekeko value ya mitwalo 5 buli yali atudde wansi w'omuti ne wano ku City Square wano butuufu mbalaba abanoonya Kampala atuukira awo n'atuulako awo wansi n'agamba wange abamu bagamba wange lanchi bwebula ng'otuulako mu kisiikirize ng'olya ku kisiikirize obulamu ne bukkakkana oli ne waba ne compound atuula wansi w'omuti nkuwulira wasomera ebitabo wakolera programming era ne we nagenda mu State House omukulu yateeka wansi w'omuti teyakuteeka mu kizimbe kuba yali amanyi kyono gwe tugenda okwogera naye ebyobutonde ddala abimanyi obulungi bwabyo akameza n'akateekaawo nempumuzaako ebyange naye naawumuza wali ebibye nkuwulira sebo tunaaba mineral water ne tunyumya nkuwulira kati bwe wanga esi tuspendingako emitwalo 5 yes sebo olw'omuti kati ezo sente tuziwa omuti mu mwaka value yenkana ki gye tuba tufunye it is priceless actually nebazaako waliwo akakyo emabega kaawo KCCA yagamba nti greening Kampala naye ate simanyi balinga sikyabiraba nnyo naye baali bataddewo amaanyi greening Kampala musimbe emiti naye kakati value yama emiti singa migagga nnyo nature singa ngagga nnyo singa tubadde tusasula tebereza sente Uganda zeekozesa mu cooling systems mu Uganda yonna ate jjukira tukyali developing kitegeeza nature bw'otema omuti oba okoze ekibi kya saakiriggo omuti gumazeewo emyaka 5 gwe n'ogusalira mu ssaawa 2 bwe ziba sente in trillions ennyo dollars sina Uganda ki shillings actually mu nsi ezimu ezaategeera ng'ez'Abawarabu tema omuti ogenderawo mu kkomera kubanga baba bakimanyi kyokoze omuti gumu bwe guti ne bakaba kati katono bwe kati ate bakulinza bo baba bakimanyi bumanya nti ono kyakoze kya kisaakiririgo naye lwakuba obando zaffe wano emiti tutambula n'olaba wano n'olaba wali kati tulinge abakimanyiira nabadde ndaba Mubende nga baluzinze emiti hectares 79 wangi sebo okuva mu 2 okutuuka olunaku lwaleero 79 hectares emubende wokka tewagenda kufuuka ddungu nadde ndaba report ya European Union that is almost 100% tree loss ate jjukira nti mugitema naye nga kale gyali gimaze emyaka mingi era omugenzi Kasirye Gwanga okunyiiga alika yasoma ku report eyo n'alyoka agamba muteme emiti mujja kundaba twambuza amanda mipiira bamipiira so it is abantu abamu bone balowooza nti oba abadde ki so it is a total irony ku bantu abasomyeko generation kuba bajjajjaffe
bote basoma kiryawo ng'omuti balaba oba kuvaako bibala oba makoola oba ne tujjako enku ne biggwa naye ne bali n'omuti okugujjako enku ate tebaatemanga muti bajjanga ku matabi agagudde agakaze okiraba naye ffe wano okwagala enku nga mutema muti n'obuuma so kyanaku nti abantu ab'omulembe ogusomye ate ffe tukoze bino ebintu ebitali bya kiivu ffe tumalawo ensi yaffe so tukyobola ngamba abantu they are educated but they are not learned nkuwulira nti bayisemu education naye sibakenkufu sibabugumyeko oli ajja kugamba nti munnange ate tunaakola kifa abamu munnange tetusobola kufumbisa masannyalaze ate ne gaasi ali expensive wabagagga fe kati kyetuva tugenda ku manda ne tugenda ne kunku actually nze ndowooza nti bandibadde bagamba nti teri kuddayo muntu kwokya manda nga ne layisensi bazisazaamu abantu abayokya amanda babayigiriza okukola amanda mu bintu ebirala ebitwetoolodde bagule zikabonaiza kati ebyo gw'obimanyi kabonaiza bwe ziri ku ikotorio n'ebikuta by'amatooke bino tukolamu ki amanda ebikuta by'amatooke ate ye program ejjanja gye tuba tukola ndowooza tukusomese ku kabonaiza butereevu ebikuta by'amatooke ate eyo bio energy ebikuta by'amatooke bino essanjira lino eribika esaaniko esaaniko eribika emmere erisaanika emmere ebisooli bino ebikuta byagondi ebyebijanjaalo ebyebinyeebwa kati nga bano abaalima mukuna ebikuta ebyo tulina potential kyova olaba abasajja bali bamagulu meeru batuuka eri ne batusekera ne bagamba laba bwe bavuya bano abaafirika baafika tetwafika naye twebase katonda waffe kyova olaba ajjudde yajjulanga n'okulaba tatumulaba twagolokoka lumu ne bagamba bannange mumanye ekiri katonga nti kiki ky'amazzi gazze mangi abantu ne badduka ne bavuga bagende balabe abakwata obutambi ne bakwata olunaku lwonna nga tuli awo olutindo paka oluguudo lwatandika okugwamu so kati kyeŋŋamba tutandike kati era olwaleero njagala nsomese ku wood pellets oba wood chips wood chips nti nga bw'ogambye nti amatabi gano tusobola okukozesa opportunity kati tusobola okukozesa zino exotic trees ne tuzikozesa for our energy needs exotic gye tusimbye obusimbi pine kubanga twetaaga ate emiti egyo okukolamu ebintu ebyetaaga embaawo furniture tetujjagaana abantu that's also another private sector job then indigenous trees tuzireke emikuzanyana kuzanume emihobolo entaseesa omutuba entale y'eddungu ebyo byonna emiti egyaffe nansangwa tugireke jo tetugitema nkuwulira ssebo kati obukuta buno obw'embaawo bwe tujje mu pine bwe tujje mu kalitunsi katusobola okukolamu ebintu ebirala bingi katusobola obukabonizinga netubuteeka mu kabonizer ne tukolamu briquettes waliwo briquette kati ennene gye ngenda okuleetera ekino guba gupiisi nga gunene nkulaba gufumba ogutuuza ku sigiri anti kati twayiga science wa briquette nsitoteekamu ebituli oxygen n'ayitamu nga kyaka omuliro ogwa bbulu abaali bagamba nti tekyaka kyakira ddala oxygen kasite omanyi kati briquettes ezedda zalinga wamu nga kibuloko kiri wamu bwe kiti ate nga twasomanga oxygen properties of oxygen okyabijjukiranga okyali nnyo bansing bana ne bagamba nti if you want something to burn it has to have oxygen must be there naye ne tubirekaawo ebintu tunyanya max A plus bwe batakutwala naye nga yusi ya oxygen tetusigikozesangako applications actually biggest challenge wano ku applying knowledge abantu baffe balina knowledge nyingi naye okugiteeka mu nkola kati obukuta obwo bw'embaawo tulina carbonizer bw'obwokya obuvudde mu pine kati nga tukolamu amanda kati ensi yonna bw'ekyaadoptinga tuba tetutaasa nature kuba kati katugeze
emiti gino emirala kati nga gino emikuza nnume giri mu myaka 10 giri mu myaka 5 wali mu bwindi waliwo entasesa ng'erina 20,000 years ekyaliwo sijja balagirira weeri abantu bawano bajja okwagala bano aba prostate badduke bagambe nti wamma bagitemeko ebibajje okay si kibi okufunamu eddagala naye kyetaaga control kati ekyo kyeŋŋamba abantu nti kati ebibanda bino bye tulina kati nga bolaba wano bwayise abantu abo twandibakozeemu omulimu abo abasala embaawo ne tubawa knowledge bo bakyebase nga naffe tujjayo obukutu obwo obw'embaawo nga tukolamu amanda oba ne bano ddala bandibadde bagamba nti buli eyafuna layisensi y'okwokya amanda esaziddwamu naye ate mujje musome engeri gye mugenda okukolamu amanda kubanga nabo bajja kugamba nti munnanga ate ffe akawogo gye kava kati babayigirize enkola ate nga go gano gaba n'amagumu bulungi kwegamba ne kibanga nabo basigazawo resource gye banaakolamu amanda forever naye bwe bagamba nti tutema muti ne twokya amanda ojja kutuukawo nga nabo abaana b'abaana baabwe tebakyalina bizinesi akatabo kyengendo bayigiriza kuŋŋanya oiro kibamanda bakuŋŋanya oiro w'emmotoka then tubayigiriza okukola essigiri zikozesa oiro baba marketinga ekyo nakyo kisoboka ekisoboka oiro ki oiro no west oiro crude oiro onava mu mmotoka bagenda kuzino mu masundiro kabayinjinia wandawa nga oteekawo wali ekibaketi ngo bagamba bannayite mumuyiwa oiro wange mumunzirize nkuulira nga tufumbisa oyo tuyiwamu oxygen ate si ono goli gwe nabakolera kafaani ke kafuuwamu oxygen nga kyaka so ekitutawanya innovation kati owange kakyako anti kati buno wood pellet wood pellet obwo kati bano abalina ebbajiro obukuta obwo bw'embaawo mubukola bukola nga nku akantu nga kakaluba bukola nga nku sookoleki bukuma essigiri naye ng'ate ebikozesebwa tubiina kati oyo si rocket science industry oyo kugisetinga mitwalo 25 kati muno wafuna ki anti kati enkugamba kati tufuna wax ebisasalala by'enjuki bingi mwaluwa basula na bisuule ne tubitabikamu obukuta bw'embaawo nga tuteeka wali mu mashini nga kanyiga nga ofuna wood pellets wood chips kati zino zo zikuma bukumi sigiri zikuma esigiri n'okufumba kano kafumba nku mu bugumu bwe kaliko baaba enku eno luno luku oluku oluzungu oluyiye innovation nze njadde okay wamma ye lwaki ngenda w'omuzungu ne mutendereza nga n'omuzungu kino takimanyi oluku oluyiye simple tulina wano soy wax kati ngano aba soya yesebo soya avaamu oyiro bwe bamala ebyo ebisigadde ebyo soya avaamu wax bandibadde nabo kati bataasa ku butonde bw'ensi soy wax bannaye nga tuli beebafu ebyo bikoze okunoonyereza kwamaanyi nnyo ate abakamula mu gundi cotton pamba waliwo n'ebyo era ndaba biringa ebikwatira ebisigala wakisi yenna katolaba kati nga abantu bange bakamula amasanda ga payini yesebo bamala okugyamu oyiro wakisi oyo asigalawo naye mulungi nga tuteeka mu bukuta bw'embaawo nga tukola enku bannaye abakamula akabaani emiwafu yesebo akabaani ngenda tandika okukamulamu oyiro emiti giweza abagisimbye emiwafu bagenda kuddamu bagisimbe mukiwulidde naddala baganda nga abasiraamu bakozeseza akabaani myaka ku myaka natowuliranga yasimba muwafu
ate n'okunyokeza si kulungi mukogwe naku zino amawugwe kati twagala nnyo tugonobiliza tugera teeka wali oiro matonda 5 jukira ate kati bayiza okukamula bwe njogera ekintu baba bakitegeera bulungi nnyo sibe ebiringa nsika bwe twatandikira mwami Kisenyi nalaba ennaku emyaka 3 egyasooka nga olina kusooka kukiddamu mirundi ng'omutwalo mulamba nalaba ensi y'abawakanyi ba Thomas nga bagamba nedda ono bulinga kyoyogera bawakana ne Sundowner yatukola obulungi obutagambika kubanga buli we twabayitanga mu Sundowner ne batuula ne bakiraba ng'okikoze kati oyogera kimu bibiri nga bategedde dda nkulaba kale olaba nti ensi awo eri illuminated kye bayita illumination efunye ekitangaala era oyinza okugamba am enlightened nvudde mu kibox kati ndabye omuki musana kyetugamba so kati wax mungi wax tulina ebintu wano ebivaamu wax n'emiti gyennyini mu kifo ky'okugitema tusobola okulembeka wax waajo oyo ne tumubusatabula mu bukuta buli ojja emiti egiri exotic kuba gikula mangu ne tutaasa gino ginansangwa ne tukola enku ne tukola ebikuma esigiri kati kye bayita bio energy timutwetaaga rocket science owa soya omanyi kati aba soya soya oyo bwe bamala okumukamula amanyi enkoko bagiramu oiro kati oiro yakwata nakola biwakisi wansi biwakisi ebyo tusobola bitabula mu bukuta bw'embaawo tusobola okukozesa ebisasalala by'enjuki nabyo birina wax tusobola okukozesa emiwafu emiwafu nagyo girina ki wax wa bika bingi ne tukola enku ne tukola n'obukuma esigiri ate kapito mutono 25 jokka ekyuma kya mukono tewali kwetaaga amasannyalaze otabula butabuzi wali ng'oteeka mu kuuma nga banyiga akantu kakaluba kano kati olaba okuma esigiri nga tukozesa obuveera kireese tissue damage era n'abasawo waliwo ne campaign namba mu nsi yonna nga bagamba nti abakumisa obuveera mugenda kwereetera amawuggwe okunafuwa gasobola n'okukwatibwa kansa kati ennaku zino amawuggwe manafu abantu batambula wano ne wali afuluma wano Kaboozi nadda wali ku Nakasero market nagamba nfanfa ne bamuwujjako buwujja boderwa nkuwulira mawuggwe ganafuye tissue damage yava kumisa buveera oba bipapula bivaamu dioxin ekirungo ekyo kidamaginga kubanga ink oyo butwa toxins bw'omugatta ne pepper era America songa chawe kino cha Centers for Disease Control and Prevention amanyi naliyo nnyo ku American Embassy kati aba Black American ba Marine ne bampa connections nange waliwo wenjija classified netulayo kyekirabo kye bampa ebintu bibiri ba Marine banjagala nnyo abaddugavu bampa engato bajja kutuna bagamenti engato wajijja weeyo yali 5-star general yali ankhonera munnya nampe bwe yali agenda nampa engato ya Marine nkuwulira enjina nampa ne links waliwo wendaba reports ezo z'aba America manya amajeri ewaabwe baga treasuringa nnyo first hand information naye nga information eraga Centers for Disease Control egamba zino chemicals tukozesa mu toilet bw'omala okunaaba mu toilet olina okukaza engalo botazikaza bukazi nga bana bafirika abafuluma n'okwata ku sente dioxin akuyingira sente zirimu obutwa ziriko dioxin mungi nnyo inki oyo gwe bakozesa nti n'ebiyenje tebirya sente ebiyenje esente zasooka nga n'ebiyenje bijja sente wamachoogereko nekati obutwa buli ku sente teri kiwuka kyese n'emmese nazo sirabangako kattaano kaliiriddwa mmese obutwa bweyongera nazo ziwulira ne zigamba no togendayo naye kati ffe ze tusiiba nazo ekitegeeza ne bino ebyokukomba ku lugalo n'obala ssente si birungi bya kidongo nnyo nti bw'ogenda n'onaaba mu ngalo bakugamba making sure okaze bw'otazikaza chemical eyo dissolving reacting ne chemical za sente ne bikuleetera skin kookolo
melanoma skin cancer kati gowulira so that is some of classified information go tasobola kusanga ku open internet so that is the challenge tuina the information abera ku internet yaffe si emu ne information abera eri ku gundi ku awalale waffe no je tubijja so kiba kirungi nnyo okulaba nti nno tukozesa opportunity eyo yokulaba nga tufuuka bamanyi n'olwekyo tukwate obukuta buno obw'embaawo tutubumixinge mu wax kubanga nkugambye obuveera budamaginga amawugwe obuveera bupollutinga environment kitegeeza Uganda bwe tulirwana tukyate tusobola kati kufuuka first world country kubanga kati first world countries oba ensi ez'amaanyi bapima air quality chemicals eziri mu mpewo bagamba kati eno nsi mpitirivu ntuusufu yakubeeramu amaaso amamyufu abakyala balwana n'amaaso amamyufu tinalina amaaso gange galinga gatukula betukutuku naye kati gaguba galinga agendegeya mukagwe gundi gwakaveera gukyusa kala y'amaaso kyova abakazi gaba mamyufu n'ogamba nti oba akona kusada naye nga bambita kona kuki abadde bami mu ffumbiro ateekereteekere famire erye naye ate ye yakola ki yalugenderamu kidamejinga n'obwongo ne kireeta confusion confusion n'okukola ekintu n'ogamba nze akikoze anti jjukira obwongo bwetaaga nnyo oxygen kati ate oli mu kusindikayo carbon monoxide sulfur dioxide nitroxide chlorine bw'okamma wuggwana amaaso bwe gagira gatya mwaka ku mwaka obukavera kadamejinga obwongo neurons ez'obwongo intellectual capacity yo nebanga eri wansi n'omutwe ogolotentezi ne gukuluma kireeta ekifu ku maaso abakyala ekifu kyafuuka eki kasi kyalaba bulungi sisasobola na kusoma bayibuli yange kumbe sigiri kaveera kyoto kadamejinga ezo gases ezivaako zidamejinga optic nerve nebanga tekyakola buki tekyakola bulungi tekyakola bulungi nnyo kireeta obuzibu ku hormone disruption periods leero period ozigenzeemu nomala myezi ebiri webuuza so nno nga byosika bye ebitawanyiza hormones mu mubiri so nolwekyo kyovola tugamba abantu bajje ku Prof by research tubayigirize okukola buno obuti obukuuma essigiri wamu n'enku capital wa mitwalo 25 basobola okutukubirako ku 0702 06 16 52 kanjiddemu eri 0702 06 16 52 ne MTN eri 0779 51 96 52 Bucha jasebo nza kuyigiriza ku carbonization boterevu okukyusa kasasiro okumuteeka okumukolamu amanda ekyuma kiwagala kyuma lwaki nedda emboozi tebankadde ng'aginyumye yagiddinganye bansange ku Equatoria weewaawo ssebo tugyongereko nnyo ssebo kale tugamba tutya mawulire